Ekibuuzo kiri nti njawulo ki wakati wa UPDF ne ADF? Ani UPDF era ani ADF? Omusinga bamutadde naye n'obwakabaka bw'Olwenzululu babuteereddemu? Oba omusinga bamutadde ng'obwakabaka bw'Olwenzululu bukyali busibe? Oba omusinga bamutadde bajje basaanyewo obwakabaka bw'Olwenzululu then naye bamusaanyeewo ng'ensi bagiwadde ensonga ey'essimbalaala lwaki balina okumusaanyaawo? Yenze Yekolera Itongwa musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Enkya ya leero tukeeredde mu mawulire ag'ekiyongobero oluvannyuma lw'abazigu bamukwata mmundu okuzinda abaana b'essomero ne babamirira abaana 20 amasasi ne babattirawo, 30 ne babawamba ne bakuuliita nabo. Naye gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni evuddeyo n'ekola statement n'egamba nti ADF yeri emabega w'ekikola kino. Njagala okusooka okwebaza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni obwangu bwekozesezza okuzuula abatemu oba abakoze ekikolobero kino mu budde obw'ekiro oluvannyuma lw'essaawa 3 zokka yeebadde emaze okuzuula abakoze ekikolobero kino. Gavumenti y'emu tezuulanga yakuba Kirumira masasi. Gavumenti y'emu tezuula yakuba Joan Kagezi masasi. Tezuula yakuba Yunus Center mu masasi, Asani Kirya masasi, Sheibahiga masasi, Baba Mafina masasi. Bonna obutemu obuzze bubeera mu ggwanga obwetoololeramu bamukwata mmundu ne guno gujja obusinga bwetooloddwako emyaka egisoba mu 11 ng'ate bwaliwo misana ttuku. Gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tevanga yo n'alipoota ntongole ku baani abaali emabega w'obutemu ero era batuuseewa mu kubanoonya oba mu kubateeka mu mbuga z'amateeka bafeesinga amateeka babasalire ow'ekitiibwa omulamuzi. Naye ebyaliwo emisana ttuku yabyagiremu okuzuula ate nga bitutta akabange ina n'obudde obunoonyereza. Naye ebyabaddewo ekiro kigitwalidde essaawa 3 zokka okuzuula. Mu bufunze gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eno gye mulaba eringa ng'ekiwundo eraba nnyo obudde bw'ekiro okusinga obw'emisana kuba twebuuza obutemu buli obulala bwabangawo misana ttuuka obulala budde bwa kumakya ng'ate n'abamu ku be batta baalinga mu bitongole Yoweri Kaguta Museveni by'olinako obwannannyini oba by'oduumira nga Commander in Chief owa Armed Forces. Naye ne guno gujjwa enfa z'abantu abo tezifunanga bwenkanya, but today obudde obw'ekiro mu ssaawa 3 zokka Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde amaze okuzuula abakoze ekikolobero kino. Yoweri Kaguta Museveni ne nkugamba ti osobola okusiriwaza abantu abasinga obudde obumu, osobola okusiriwaza abantu abamu mu budde obumu naye tosobola kusiriwaza bantu bonna mu budde bwonna. Mu bantu b'otasobola kusiriwaza Yoweri Kaguta Museveni nzijjaamu kuba nze nakugamba obwongo bwange buli mita 10 mu maaso okusingako ate nga mita ezo za ku luguudo lwa ttaka si nnyangu za kuvuga n'olusanga. Kakati ekibuuzo kiri kimu natandise mbabuuza ani ADF era ani UPDF? Njawulo ki wakati wa UPDF ne ADF? Mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaliyo muvuddeyo ne mugamba nti ADF yeekoze obulumbaganyi ku bantu b'omu Congo oba ku baana b'essomero ku baana b'omu ssomero e Kasese olunaku olwaleero. ADF kubanga ebaddemu bamukwata mmundu. Naye teweerabira nti amagye ga UPDF nga gatambulira ku order za Commander in Chief galumba olubiri lw'omusinga misana ttuku ng'ensi yonna eraba ne bakuba abakonjo abamu ne babakwata n'omusinga ne bajja naye ne bateeka eruzira. Njawulo ki wakati wa UPDF ne ADF? Kubanga UPDF yalumba misana ttuku n'esasira amasasi ekyalo ne kibuna omusaayi oba olubiri ne lubuna omusaayi, ekitundu ne kiwunya evvumbe, ekitundu ne kiwera enswera, ne kiwunya enswera. Peter Lweru n'avaayo n'akola statement nti muddangayo, ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo n'amukoonerayo stamp nga bamuwadde sanctions mu bazungu nti takyaddayo naga Uganda ngazi ajja kwetaayayiza wano. Ekikolwa ekyaliwo ku lunaku olwo njawulo ki n'ekikolwa ekibaddewo olunaku olwaleero? Bwe waba tewali njawulo gwe ki ekikulowoozesa nti master plana w'obulumbaganyi obwasooka ku bwaleero abadde wa njawulo?
nga Museveni abakonjo tonnaba wa nsonga ya Simbalala lwaki wabalumba emisana ttuku lwaki wabatigumbula emisana ttuku era togenda kutuwa nsonga ya Simbalala kutukkirizisa ti olunaku olwaleero abalumbi abaana b'essomero babadde ba ADF kubanga ennumba y'olwaleero n'eyaluli zifaanagana nnyo ate eyaluli yali nkambwe nnyo okusinga ey'olwaleero nga tetukimanyi nti gavumenti erina kuba yakisa okusinga abayeekera naye ennumba y'olwaleero ebadde kalekaleko okusinziira ku yaluli yali nkambwe nnyo kitegeeza gavumenti nkambwe nnyo okusinga abayeekera kuba gwe walumba misana ttuku teweekwekako wasasira amasasi nga bw'oyagala ekitundu kyawunya ekivundu n'enswera ogenda otatukakasa nti eyaduumira ekiwenda ekyo si yaduumidde ekiwenda ky'olunaku olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni tuwe ensonga lwaki walumba abakonjo n'obalumba ne mu lubiri lwabwe n'obatigumbula n'okwata omusinga bw'oba tonnagituwa gwalumbye n'olunaku olwaleero kibanga nze Yekolera Itongwa bwe nneegwanyiza entebe ya chairman waffe Butambala Zizinga ne ngamba nti ngenda kwesimbawo ku bwa chairman mu mutima mulungi naye chairman oluvannyuma lw'okukimanya nti ngenda kumwesimbako ng'ate ku kyalo baamukoowa nnyo annumba waka wange nga ndi n'abaana bange tulina mu kulya kyaggulo n'agamba muli mu kuteesa kunzijjako naye nga teweerabira tuli mu maka gaffe mu bufuze n'eddembe ly'okuba waka waffe aboolwali tuggyeko tuba tetukkirizibwa kukuŋŋaanira mu maka gange n'alyoka atumamiriramu amasasi n'agaba bano babadde bayeekera owaaye Yoweri Kaguta Museveni wali owaddeko ku musinga ddiru alina okusisinkana abakonjo mu lubiri lwe na ddiru atalina kubasisinkana wali omubuliddeko bye balina okwogerera mu lubiri lwe na biki bye batalina kwogerera mu lubiri lwe nkiddamu abantu b'e Bukonja abakonja abantu b'e Kasese abalumba omulundi ogwasooka yabalumbye ne ku mulundi guno gwe sooka weebuze bino byonna lwaki bizzeewo oluvannyuma lw'okugamba nti batadde omusinga addeyo mu bwakabaka bwe ate n'abantu be baali bamusiba naye abasukka mu bibiri babatadde kitegeeza Museveni ayagala bakola kintu kino mulaba babadde nga bali mu nkomyo ng'ekitundu kyafuna emirembe nga temuliimu butabanguko olubadde okudda batandikiddewo we baakoma okutandika ebikolwa eby'ekiyeekera buli muntu eyalowoozezza nti waddizibwa freedom yo nga wavudde eruzira ku oda ya mwami Yoweri Kaguta Museveni baakuddiza freedom y'okwetaaya fine naye freedom gye baakuddiza yakulya mmere y'esembayo gy'oyagala kwegadanga mirundi gy'oyagala egisembayo kutaayayanga bw'oyagala omulundi ogusembayo naye ate we bagenda okukuteeka wazibu nnyo kuba ogenda kuba tokyaswana kuwuliza oba abaana bo bali batya bagenda kukusibira mu ntaana luli babadde bakusibira mu kkomera abatandise nze mbalabudde baana bange temwerabira nabagamba nze ndi muggalande wa maama nayonka nnyo ebintu mbirabira wala olw'omwami Yoweri Kaguta Museveni atandise okubateekateeka atandise okuwa ensi ensonga lwaki agenda kubatta atandise okulaga ensi nti we mutabadde ekitundu kibadde kyatebenkera mukomyewo nnaku bbiri abantu batandise okubatta ebikola by'ekiyeekera bitandise okuddamu gw'olowooza lwaki ku mulundi guno akikoze ku baana n'atakikola ku batambuze aggumize ensonga yensi emukwatirwa ekisemuwe permission nti saanyawo abayeekera abo kubanga mu lutabaalo lwonna omuntu asinga okubeera ow'enkizo gw'okubako ensi n'ogigulabing attention ne kino ne kiba sensitive nnyo kuba ku mwana n'omukyala leero bakubye baana b'amasomero ensi bali mu giteekateeka bagiwa ensonga lwaki balina okubakwata ensi bali mu giteekateeka balina okugiwa ensonga lwaki balina okubatta this time around bagenda bagwira nga ababagwiridde ambush bagenda sooka babakwate mu ngeri y'ekimpukumpuku ng'ensi temanyi bagenda bakuŋŋanya buli omu omugyali buli omu ku omu buli omu gyali bakwate omulala bamale babatwale mu kasaka nga n'okubasiba babasibye babamimiryemu amasasi oluvannyuma emirambo gyammwe bagisumulula empingu bayite abamawulire nti baabana abayeekera abatta abaana luli bwe mubadde mwava mu ekitundu kibadde kyabukalamu emirembe lwe mukikomyewo ebikolwa eby'ekiyeekera lwe bitandise okuddamu omusinga taata bw'oba olina obulwaniro lwana bw'oba tokyayinalo dduka mukama waffe ssebo bw'oba olina obulwaniro lwana bw'oba tokyayina llo dduka kubanga kino ekijja bakiyita dduka olubabu baakakuta n'abantu bo ebikolwa ebibadde bimaze emyaka ena nga tebiriyeyo bizzeemu
omusajja ali mu kutegeeza nsi na kugiwa nsonga lwaki agenda kubasaanyaawo. Naye nga ate temwerabira mbagambye njawulo ki wakati wa ADF ne UPDF, kubanga ekikolwa ekyakolwa ku bwakabaka bw'Rwenzururu Misanattuku nga kikolwa UPDF tulaba kyali kikambwe nnyo n'okusinga eky'olwaleero. Kyekikulowoozesa nti eyatuma bali si yatumye bano olwaleero, ze Yekolera Itongwa mulinjula nfudde. Katubazzeeko emabega. Omanyi Museveni bamuyita Ssekawuka kaali kakulumye. Kasita akwekeka n'akwekengera bw'ati. Taddamu kukwesiga era akola ekisoboka kyonna okulaba ng'akujja. Museveni abadde akimanyidde ddala bulungi nti bw'abattira mu kkomera muba mu mikono gye, ensi yonna emutunuulidde. Abakomezzaawo ebweru agenda kubatta ng'abayeekera. Kankuzzeeyo engulu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okutwala obuyinza yamanya nti abujje ku bantu b'engulu, kubanga omuntu gwe yabujjako yali mulango Dr. Apollo Milton Obote. Naye nga teweerabira nti era bw'aliko mu mikono gy'omuntu gwe yalwanyisaako omukakwa General Idi Amin Dada. Okubutwalira ddala mu butongole abo bukalemu yabujja ku General Tito Okello Lutwa. Abantu bonna abo njogera ku b'omuntu b'omu Northern Uganda abakambwe nnyo, abantu mmwe muli bakambwe. Temusalikako musale ate musalawo omulundi gutya gumu. Yoweri Kaguta Museveni yasooka n'asitayira ntotto, ngenda kufuga nti abantu bano abatalina fya. Ngenda kufuga nti abantu bano be bajja mu buyinza ne bakomawo ne babuwamba bupya. N'akuleetera Yozefu Kony ow'erinnya naye ng'ebikolwa bya Yozefu Kony ye Museveni yennyini. N'alyoka asalasala abantu ebimwa. Senga yakwata ku guno ogwanga omusavu. N'alyoka abasalako omutu. N'abafuula ebikekenke. N'abafuula ebitagasa. N'envaayo juuzi. Nemba mulisaamu abantu ne mukigula. Nembaga katugambe Yozefu Kony yali muyeekera mutuufu. Naye amasigo okutudde ekyoto ky'obuyinza. Amasigo okutudde emmentamu y'obuyinza. Eri Kampala. Omuntu anayeekera gavumenti agenda ayeekerere mu mayiro bina. Nga ye Museveni ava mu mayiro 18 lwakitula yasemberako eruweera asemberere amasigo okuli entamu y'obuyinza. Lwaki yooli asinziira ggulu? Anayeekera gavumenti oyinza okusinziira ggulu? Omanye emigga gy'osala okutuuka e Kampala? Migga emeka gy'osala okusobola okutuuka e Kampala wali sosi y'obuyinza, oba mu Buganda wali sosi y'obuyinza, entamu y'obuyinza, ekyoto ky'obuyinza? Lwaki Yozefu Kony kimwetaagisa okusinziira eggulu ayeekere gavumenti ng'ayagala kufugira Kampala? Nga Major General David Oyito Ojokubo yali ayeekera Idi Amin era baamuyeekerera wano mu Kampala. Ng'obuyeekera bonna obuzze bubawo bw'okuwamba obuyinza bubadde nga businziira wano mu Kampala. Kye kyaleetera Yozefu Kony ekirowoozo ekigamba nti ngenda kusinziira eggulu nzije nfuge e Kampala. Nga Yoweri Kaguta Museveni ava mayiro 18 zokka yajja n'asemberera eruweero mu mayiro anaasemberera ekyoto ky'obuyinza. Awo n'empunzika nga nkubyewo ebituli nti anayeekera gavumenti alina kusemberera wali kyoto kya buyinza. Ne ngamba kale era nzikiriza Yozefu Kony akyayinza okuba omuyeekera. Kikyasoboka ng'ayagala kukutulako West Nile batondewo ensi yaabwe. Naye omuntu ayagala okutondawo ensi ye kyekimusazisa baayagala okukulembera emimwa baganda be balwanirira bayita balwanirira. Kyekimusazisa ennyindo. Yozefu Kony bw'ojja mu buyinza kangambe Mukama akusaasidde n'otwala obuyinza n'osala West Nile ku Uganda naawe n'obeera pulezidenti w'akatundu ako ogenda kukulembera bikekenke. Ngenda okubigatta okubyetooloola nti nga Yoweri Kaguta Museveni yatya abantu b'engulu n'abateekamu olutalo olupangi n'atalinda lutalo bbo lwe beetegekedde kubanga abatya nnyo amanyi bali determined basalawo mangu. Bw'abateekamu olutalo n'abasala emimwa n'abakola biki n'abasala obusolo n'abasala biki n'oluvannyuma n'abateekamu fiya nti mwenna babadde balowooza okuyeekera olutalo lubeera luti. Mwenna babadde baagala okuyeekera olutalo lubeera luti. Kakati omuntu y'omu kyekyo kyatutte mu bakonjo. ADF yagitonderawo baganda na bakonjo. Kubanga Yoweri Kaguta Museveni akwata ejjinja lerimu n'alikubisa ebinyonyi 2. Ku basheeyi bahiga amasasi
okwatireko Sheikh Yunus Kamoga nti bahiga ono bwamulaba nga tatereera bulungi nga amutiddetiddemu mukuba amasasi okwatirewo Kamoga ye Kamoga akuwa ekisingawo kati n'abakonjo kyekimu kyali mu kubakola biraba n'amasasi tukwatireko bantu bagambe nti bayeekera ba ADF naye nga ADF yaani ne UPDF yaani njawulo ki mu abantu b'engulu mulina Yosefu Kony Museveni eyo representative we Yosefu Kony mu abantu b'omu Buganda mulina ADF n'abantu b'e Kasese yerina okubasanyawo nze Yekolera Itongwa muntambulizeeko obubaka buno butuuke ku bantu b'e Kasese mbasaasidde nnyo abazadde mwenna omusajja ono Kalitima abaana abo basse oba abamu ku baawambye be baana be yattira bazadde baabwe mwaka gwa 2016 abaana Museveni baatigumbudde be baana be yattira bazadde baabwe mu mwaka gwa 2016 alabye ng'ekikolobero kye yabateekako ekibonezo kye yabateekako ekyokubafuula bamulekwa tekibamala kabafuule nabo abagenzi omulundi gumu Museveni yassa abaana bammwe obulumbaganyo obubakoleddwako bw'Yoweri Kaguta Museveni mutambuze vidiyo eno etuuke ku bantu b'e Kasese nze Yekolera Itongwa